Kale olunaku lwaleero tugenda kwogera ku amannya ge batubbulamu. Amannya ge batubbulamu lwaki si kirungi okuba nga obbulwamu erinnya omuntu gw'otategeera. Ebiseera ebimu obulamu bwe tulimu obw'okunyigirizibwa, obulamu obw'okutulugunyizibwa, obulamu obw'okukola ennyo naye nga tewali results, obulamu obw'okulemererwa buva ku mannya oluusi ge bakola ki ge baakuwa oba ge wasikira nga tomanyi. Erinnya eryo liriko endagaano. Erinnya eryo likoze kinene nnyo okuba nga olemererwa mu bulamu bwo. Kyetugenda okuba nga tukwatako amakya g'olunaku olwaleero. Mukama tukwebaza kubanga obukeseza nga tukyali balamu, ekitiibwa n'ettendo kikyo. Twaniriza Omwoyo Omutukuvu ajje asomese era aluŋŋamye abantu bo era mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Ndowooza kitegedde. Amannya gano woba nga toli serious, let me tell you, ojja kulwanagana n'ebintu birala naye ng'ate ebintu birala nnyo bye bikugoba. Baga ne batubbulamu amannya g'abantu be tutategeera enneeyisa yaabwe, babeera mu bulamu ki, okula bakuwadde erinnya ne lifuuka erinnya, erinnya ne lifuuka erinnya. So bino ebyokubbulabbulamu simanyi mbu bulamu gundi. I don't do that. Bayibuli eyo erina amannya mangi nnyo ag'abantu abaali ab'amaanyi, abantu abakoze ekintu ky'ekitiibwa. Naye mmwe mulaba wrestling ne mutuma abaana bammwe, mulaba firimu ne mutuma abaana bammwe. Mutuma abaana bammwe. I don't know about you people, how do you determine a name of your kid? Simanyi. Umulembe gwa Obama we yafugira Abafirika ne bakyamuka nnyo nti Omufirika ali kufuga America ate nga tekisoboka oli yali mu America. Abantu ne batuuma Obama abaana baabwe. Oshegera. Nale otunula Obama ye muntu asupportinga New World Order program. Amalwaliro agazima nga gajjamu olubuto. Niba luwezezza emyezi 9 nga tulwagala olujjamu. N'oba omuzadde mu ddwaliro ne bagamba ne muzadde naye simwagala bamutta. Okitegera? So ffe twalaba kiti kya bwa presidency naye ne tutalaba ani ali mu ye munda. So mutumye abaana bammwe amannya, you people, out of excitement. Okitegera? It is a season. N'olaba season ng'erimu ekintu wekiti, omwana wo n'omutuuma ekintu wekiti. Let me tell you, oli kutemera ettaka ku mwana wo era oli kweteetera obuzibu. Abo abantu amannya gaabwe galina amaanyi agali ki emabega waabwe. So oli kubonaabona tolina mulimu, bufumbo buganyi because of a name. Baakubbulamu erinnya lya ssengaawo, tayafumbirwako. Buli mwana bwe yazaala baamuleepinga buleepinzi. Naye batandise okuleepinga ate weebuuza why. Bwe ogenda okukola bakukozesa. Naye nga ne ssengaawo gwe erinnya eryo yaliwo atyo. So amannya gano gatuleetedde ebizibu biyitirivu nnyo. Gw'oloota. Okimanyi omuntu oyo akulemeddeko kubanga omuloota buli lunaku because olina ekikye. You have a name. Olina erinnya lye. So kati you are soul tied together. Soul tying kwe kutta omukago. You are soul tied together. Tasobola kuvaako. Fakiti tugenda kukinyonyola ejjo twayogedde ku ki, ejjo twayogedde okuloota enkuba. Gwe ate atugoberedde saba linki tusobole okuba nga tetugikuwa. Okuloota enkuba kitegeeza ki? Eri jjo tunnyonnyola. Tuba tunnyonnyola nga ate tunnyonnyoka ebintu. Looza tojja kuddamu kulimbibwa birooto ate nakuddamu kutawaanyizibwa birooto. Olunaku olwaleero wenviira wano nzira ku mukutu baguyita Dreams and Visions by Mugera Jamil. Kyoteekamu nyoba tomanyi saba linki. Leero tugenda kuloota, manya tugenda kunnyonnyola lwaki oloota ng'oli mu kulya. Bino almost bye twogerako. Oloota jjajjaawe yafa ali kumulya naye emmere, akusabye amazzi omuwadde, akusabye ekintu omuwadde, kyokka yafa. Ate naawe you are busy enjoying the food. Kitegeeza spiritual oli muzibe,
You don't understand scriptures. Kubanga oba obadde omanyi ebyawandiikibwa omulamu tewali nkolagana wakati w'omufu n'omuki. There is no. Kakati okulya mu kirooto most cases, almost 90% ebirooto ebyo it's not from God. Kakati ojja kusaba linki eri tunnyonnyola. In fact abali eri you people, if you have not yet joined, you are missing a lot. Neka tukome wano amanya oyinza okwekanga nga embeera gy'oyitamu nga linnya eryo lyeri kusumbwa. Just a name. It's just a name. Ate abamu manyi gye bakola, Mukama erinnya lyange nitukuza mu linnya erya Yesu. That's not how they handle a problem of a name. Liri erinnya misingi. Those are ancestral covenants. Misingi olina kuddayo digging down, si bya kukalakatako kungulu mb'olinyika mu musaayi kiwedde. Ezo ndagaano z'olimu ozongira bakusibira. So tozanyiranga ku linnya ggwe ly'olina nga tomanyi nsibuko y'erinnya eryo. Kakati leero njagala otaking a survey oba njagala onoonyereze how to come out of inherited names. Ova otya mu maanyi g'erinnya eryo lye baakuwa erikusumbuwa obivaamu otya. Nagambye abamu okubonaabona kwe tuli mu mannya ge baatuwa. Ovuddemu otya? Kiki ky'oteekeddwa okuba ng'okola? Bino ebyankunyika musaayi gwa Yesu biyinza obutamala. Yes, tegulemererwa. But let me tell you, you have to do beyond that. Olina okukola okusukkulumaawo. So bw'oba olina erinnya nga tolitegeera bulungi, ng'olina emize gikulemeddemu. Disappointments zifuusa disappointments. Okulemerwa kufuusa okulemererwa. Erinnya eryo ngenda kuwa ebintu 5 by'oba osooka olikolako. 5 w'onoobikola ogenda kufuna world view, broad view. Ogenda kulaba oba okutegeera okusukkuluma endaba gy'obadde obirabamu. Ekisooka kiki ky'oteekeddwa okukola? Check who is that person gwe baakubbulamu. Take an investigation. Tandika okubuuliriza, ddayo wakabuuzaako mama gundi yali ani, yali atya. Okitegedde? Tandika okubanga obuuza. Ekizibu kyaffe kiri eki. We don't want to read. We don't want to carry research. Twagala bintu ku silver plate. Kakati wootaave mu eyo eriya y'okubanga buli kimu agaba kiteeke ku mmeeza, ogenda kubeera awo. Kakati sooka onoonyereze erinnya lino ani nnyini lyo. Erinnya lino ani nnyini lyo. W'omala otegeera nnyini lyo. Ekyokubiri, how did that person live? Omuntu oyo yali mu bulamu ki? Omuntu oyo yali mu bulamu ki? How did that person live? Gwe baakubbulamu erinnya yali mu bulamu ki? Yali abeerawo atya? Ekyokusatu ky'oteekeddwa okuba ng'okola kino. Spiritual achievement or gift of that person. Obulamu bwe obw'omwoyo biki bye yatuukako? Biruubirirwa ki? Birabo ki bye yalina? Ogenda kusanga nga gwe baakubbulamu yali musamize, gwe baakubbulamu yali mutamiifu, gwe baakubbulamu yali nga ayina ebintu bye yali akola nga tebigatta spiritually. Okitegeera? Kakati find out the spiritual achievement of that person. Ekidirira ekisembayo, find out the weaknesses of that person. Omuntu oyo yalina buzibu ki? Biki ebyali bimukuba? Biki ebyali bimuwangula? Biki ebyali bimuwangula? Ojja kwekanga nga bifaanagana n'ebibyo. You'll find out that those weaknesses,
ez'omuntu oyo gwe bakubulamu either oba waali oba taliiwo nga zifaanagana nezo. Kati bwolaba kulemererwa, olaba ebintu bifa, ogenda bakukyawa biki, wumbe n'oli waati we yali mulina kye tuyita soul tie. Lastly, kebeera enfa y'omuntu oyo. How did that person die? Yakolaba omuntu oyo buli saa naye yali ayagala kwetta, buli wakola ekintu n'alemererwa, alowooza kwetta, alowooza kiki, oyalaba nga naawe those are the thoughts you have. Nga bye birowoozo ebitudde mu ggwe. I'm telling you. Kitegede. Kyobala nti mu Bayibuli abantu bonna abali successful, abalina amannya agaliko endagaano z'omubi, bonna Katonda yabakyusa amannya. I'm going to give you such people. Teri yalina linnya lya kibi oba liriko ndagaano y'omubi mu Bayibuli eyalaba omukisa. Kati gwezannya. Bonna baakaabirira Mukama n'abakyusa. Bonna. Era njagala mbakuwe ogenda obeesomere. You find out. Naawe okaabirire Mukama. This kinemu. It has to be changed. Oyinza obutalikyusa kubanga liri ku documents zo bw'oba olinazo ssente mpitirivu, but spiritually osobola okukutula ezo barriers eziri ku linnya eyo. Ne lisigala just nga kifaananyi kikumpapula naye ng'ate tolirina spiritually. Ekisooka Genesis 17 4 paka ku 6 bamujja ku Abulamu bamufuula Ibulayimu. Bwe yali ng'akyali Abulamu bintu byali bizibu, yamala afuuka Ibulayimu. Mukyala we Salaayi bamufuula Saala. Bwe yali Salaayi bugumba bwalemerawo, bamala mujjako ya Salaayi ne bamufuula Saala. Lubereberye 17:15. Okitegedde? Josefu mu lubereberye 45. Yakobo eririnnya maama lyamuleetera obuzibu, bamala mutuuma Isirayiri. Yakobo n'asooka afuna omukisa gwa Katonda omujjuvu. Ojja kusoma lubereberye 32:28. Okitegedde? Oswa, simanyi Yoshua, ye bamuyita Hoshua. Bamala mukyusa ne bamuyita Joshua mu Numbers 13:16. Njagala ogenda osoma abantu abo nga bakyalina amannya gaabwe gali amakadde. Obulamu bwali buzibu nnyo kuba amannya galiko endagaano. Genda osome Daniel chapter 1:7. Olabe Daniel, Anania, Michelle and Azariah bamala bakyusa. Yataani omulala gwe nsobola n'okuwa Naume, omukyala Naume. We yali nga bamuyita Naume. Ebizibu ebyali ku Naume tobimanyi. Genda osome Esther ojja kutegeera Naume erinnya lyamufuukira erinnya. Ne bamuyita ani? Mala yamala kufuuka Mala. Ojja kusoma Ruth 1:20. Okitegedde? Ani omulala? Matania oba Matana bamutumanyi Zedekiya. 2 Kings chapter 24:17. Genda osome 2 Samuel chapter 12:24 to 25. Olabe Sulumani oba Solomoni. 2 Kings 12:24 to 25. Alomala gwe nkulekeddeyo. Simeoni bamala mukyusa Simeoni ne bamutuuma Peetero, ekitegeeza nti lwazi. Yokaana enjiri ya Mukama waffe nga yawandiikibwa ni Yokaana chapter 1:42. John the Gospel chapter 1:42. Bamala kumukyusa nti ffe kyali Simeoni, kati gwani gwe Peter, ekitegeeza olwazi. Kakali naawe erinnya eryo ly'olina bwandibanga bwe buzibu obukusoomola.
nga ne wonoosiga naawe ne weesigiramu togenda kumera. Ne wonookola ki? Ne wonoosiba ebisiibo byonna ogenda funa alusa, from alusa ofune ne kansa w'ebyenda wa bwereere. Ne wonookola otya? Ne wonoosula mu kyaki oba ofuuka kyaki gwe mwennyini. Ugabi n'onookola ebintu byonna ne wonoosiba ewa pasita n'omuwoleza engoye n'omusiimuulira. You are wasting time. Kintu kiri eki 3.5 zenkuwadde. Kola investigation, you find out. Ezo answers ogenda finding out zijja kuwa prayer request oba prayer guidance ogwe mu maaso ga Katonda. Kirungi osaba naye oli kusaba out of what? Contest. Tobitegeera. Neziri answers investigation zenkuwadde kasita onoozifuna ojja kumanya by'osabira. People pray. Let me tell you, abantu basabi. Tozanya na balokole basabi. Naye bakuba mpewo tebamanyi bye basaba. Tasooka kutuula wansi n'alungamizibwa omwoyo wa Katonda kati nga kino ekyerinnya n'okola follow up n'ogamba ani yali nini lino erinnya womala omutegeera omuntu oyo yabeera atya obulamu bwe bwali butya life womala otegeera ate spiritual achievement gift zaali zitya yali mulokole yali mukatuliki yali mu Seventh Day yali musamize onookitegeera weaknesses ze yalina n'ozitegeera yafanfa kino bitegeera bigenda kuwa engeri y'oyinza osabamu. Naye bino byokera ku makya baba lerererere mashakataya lebobobobo tebigenda kuyamba mulokole nza kubuulira. Ekizibu tetwagala kutekinga extra mile. Twagala bintu bya tuteeka mikono mu mutwe okuteeka omukono mutwe nakusiga butto bagamba teekawo ebbaasa n'oddayo munolowooza mbu erinnya endagaano eziri ku linnya zikutuse okutudde ki kyotamanyi olwokutula kasita omanya weakness z'ono omuntu yafanfa ki ebyo byonna byosooka okutula kubanga ogenda kwekanga nga byebiri ku bulamu. So ndowooza sigera asukkawo awo gwe ayagala ebisingawo jangu ku mukutu ogwa Delestiroho. Otukudesiro jangu ku mukutu gwaita Dreams and Visions. Oba ogenda wali mu YouTube okusaace nga teekamu Dreams and Visions by Mugera Jamil ojja kubanga onfuna. Onooteeka Mugera Jamil naye awo oyinza olwawo okunfuna lwa ekyali kati tenaba kutuuka wali oteramu ofunira oyongerako Mugera Jamil Dreams and Visions Mugera Jamil. Tugenda kubanga tunnyonnyola tugenda kubanga tukola ki tunnyonnyola ebirooto by'okulya. Abantu balya mu birooto buli lunaku ndagaano ku ndagaano. Kale ndowooza sigera kubanga nsukka wano wenva wano ngenda omukutu gulisobola okubanga ate tugenda mu nsi okwolesebwa ate n'ebirooto. Buli olemera otegeera ebirooto byebyo genda kukola nnyo nga tewali you work hard but less achievements. Mbagaliza amakya amalungi Mugera Jamil nzabadde okubanga ate nkusikira ekifaananyi ekyo mubeere bulungi ate era mwe